Obwakabaka bwa Buganda birina ebyobulambuzi bingi ebyegombebwa era nga bisomboola abalambuzi okuva ebule n'ebwera okujja okubyerabirako. Wabula ng'ebimu ku bintu bino bigenze bisaanawo olw'obutafiirwako ekireetedde n'abantu abamu obutamanya mugaso gwabyo. Ebimu ku byobulambuzi ebiri mu Buganda y'ennyanja ya Kabaka esangibwa mu Ndeeba mu divizoni ey'e kyokka nga bw'ogituukako embeera gy'erimu eyungula ezziga olw'ekidde ekigiridde ewamu n'abavubuka abagyetoolodde abanywa enjaga nga kw'otadde n'okugitunda ekyeraliikiriza abantu abandigirambudde. Ennyanja ya Ssaabasajja eno yesinga obunene ku ezo ezaasimibwa n'engalo okwetooloola ensi yonna, nga yasimibwa wakati w'omwaka gwa 1884 okutuuka mu 1888 ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga II. Mu kaweefube w'okutaasa ennyanja eno, olwaleero Obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu Oweekitiibwa Ahmed Lwasa amyuka omukubiriza w'Olukiiko lwa Buganda wamu n'abakungu abalala okuva e Mengo, awamu n'ekitongole kya KCCA nga kikulembeddwamu Ssenkulu waakyo Inginiya Andrew Kitaka, batongozza omulimu gw'okugogola ennyanja eno okulaba ng'etuuka ku mutindo ogwegombesa. Bano nga bayambibwako ekibiina kya Rotary Club basoose kwogerako n'abantu, era wano Oweekitiibwa Lwasa abanjulidde obubaka bwa Katikkiro n'asuubiza okutereeza ennyanja eno myaka 2 etuuke ku mulembe oguleeta abalambuzi Obwakabaka busobole okufuna ensimbi. Ennyanja ntwagala mu myaka 2 okulaba nga kyekino ekifo eky'ebyobulambuzi Obwakabaka bwa Buganda kye bufunamu. Ye Minisita w'ebyokwerinda, embiri za Kabaka awamu n'ebyobulambuzi Godfrey Kyewalabye Male aweze obutatunuulira butunuulizi bantu bagenda mu maaso na kwonoona nnyanja eno nti baakukwatibwa bavunaanibwe. Era mpa notisi n'abadde bakozesa kuno ebiragalalagala nga bakuŋŋaana wano akawungeezi ne baba bulungi munoonye gye mubinywera. Tetugenda kuddamu kukkiriza abantu kuyita ku nnyanja nga batyawo. Ye mmeeya w'ekitundu kino Nabbosa Ssebuggwawo alaze obwennyamivu bwe ku bantu abagenda mu maaso n'okwonoona ennyanja eno era n'aweera okukwataganira awamu n'ekitongole kya KCCA okulaba nga bakwatibwa bavunaanibwe. Kati beetereze mangu nga tunayo kuleeta mukono ogw'amaanyi. Abantu basabye Obwakabaka okuvaayo butuume ennyanja eno erinnya nga kyakugiyamba okugitumbula mu byobulambuzi. Ku lwa KCCA, Ssenkulu waayo Kitaka asuubizza okuwangayo ebimotoka biweetiye kisobozese okwanguya omulimu gw'okugogola ennyanja etuuke ku mutindo. Era n'alabula abo abatalina binnya bya kuyiwamu kazambi nti baakukwatibwa bavunaanibwe kubanga kino kittatta n'obutonde bw'ensi. Okulaba nti buli muntu alina engeri gya disposing oba kazambi alina engeri gy'amutamu. Nze Kizza Peter, KSTV, Agaleero.